Mutandise okuwulira ekiboozi kya mambaga mukitandise era Uganda egenda mu lockdown. Munayagana tokkiriza lockdown. Okitegeera togikkiriza. Ekintu ekigazisaawo ensi oba ekireetesa lockdown mu nsi okitegeera kirina kubeera confirmed by World Health Organization yekikayiga oba si kye kyalangirye curfew tumukkiriza kalalangirye curfew ye kwabira ebintu bibiri byanjawulo lockdown ne curfew byanjawulo okitegeera so tabasiriwaza binoze kati essaawa eno bita diversion okubika ekintu ekigenda maaso Congo bannange Congo is fire abakwasi ba iPhone namwene bakwatako video ya leero mujjo wano kubanga tuyinza okutalaba iPhone eno tuyinza ogirabako nga te upgrading ku simanyi muli ku iPhone 16 tuyinza okutalaba ku iPhone 17 lwaki nawe kino kikwatako muna Uganda nabagabe mwetegekera embeera ejja embeera eri wase Congo embeera mbi bwe bunkenke bwe mulabawo mu Uganda naye bagezaako nnyo okubikkirira amawulire ezo zaataka ku president bakimanyi nti yasobola okubikka amawulire oleme kumanya bigenda mu maaso mu Congo Congo embeera mbi bakuba M23 mu nnaku esatu wezi kyotalo lwakatandikira bagittamu omuntu era abayekera ba M23 batandise okuyingira Uganda waliwo oluvuuvumo nti abasajja bano bandi activatinga Nairobi process okitegeera waliwo oluvuuvumo nti abasajja bandi activatinga Nairobi process ebintu ebyo mutandise okuwulira ebyo simanyi abadiri jasi council mutwesonyiwe musirikidde ebbanga ddene lwaki kuno essaawa eno mwagala wabeerewo dialogue lwaki nga musirise nga ku baana baffe mwali tumwogera ku dialogue twagambe tugoberera amateeka gali wabanga ayagala alete reform zabijje teri kuteesa ku dialogue balina katrap ke bagala tusuulamu so tugendera ku nteekateeka ya revolutionary leader okitegeera tugendera ku gali amateeka teri bya reforms wano okitegeera ekintu ekyo so ekintu kye mulina okumanya munna Uganda olutalo lutabuse Congo bakuba M23 mujjukira najja ne mbagamba wano nti kati ku Sunday babadde balina okugenda abasajja bano basayininga endagaano ze bali bateesaako nti M23 eve Congo Kagame ono we yava mu Rwanda yavayo nga bateeseganyiza bulungi nnyo najje Uganda nasinkana Museveni we batula ne Museveni bateesa condition yino wano manyize nabagamba siriwa propaganda ogiraba iyo condition gye bawadde Tshisekedi era yanyiziza abantu bonna nga ne UN mweri ne bagamba katika tubakuwe bukubi tubajje Congo okitegeera condition ogiraje bawadde Tshisekedi bamugambye nti oba ayagala yabateesa ne M23 okuva mu bibira bye Congo okitegeera kano kaba kamanyiiro Tshisekedi senga atula ku mmeeza ne M23 mbu bateese kitegeeza M23 egena kuleta condition zaayo ne Tshisekedi naye aleeta ezize then bakkiriziganye okitegeera nga mwekyo mucyo ne Kagame agamba musimanyi Tshisekedi alina okukkiriza abahutu abayingira Congo babeere eyo naye nga abahutu balina ensi yaabwe bagiyita Rwanda okitegeera mbaleme kudda Rwanda kubanga bo kakiriki kaabwe akabatuusi bo bawamba e Rwanda kakati mbu abahutu balina kusigala eno mu Congo tebaddayo eri okitegeera ezo conditions zawadde Tshisekedi alabira ddala nga kamanyiiro kubanga abanyarwanda balina ewaabwe lwaki tebadda ewaabwe okitegeera Tshisekedi n'amugamba nedda baabe tekigenda kukola okitegeera kubanga Tshisekedi senga atula ne M23 alina okukkiriziganya ne basayininga kati senga agaana nga bataddeyo conditions ye Kagame ne Museveni bagenda kwekwasa nti Tshisekedi yeyaganye okukola ki yeyaganye endagaano z'abali ensonga ki tebakola ki tebakiza naye Kagame yateekayo abagundi abo aba M23 okitegeera era nga ayinako emitwalo wakati w'13,000 ne 14,000 z'abalwanyi okitegeera 13,000 ne 14,000 z'abalwanyi era nga bayambibwako ne Museveni kakati lwaki bo tebatula na bayeekera baabwe bwe baleeta bajje ne Tshisekedi bagambe Tshisekedi bwagire omusajja abagambe mwe mwagala kummanyiira bumanyiizi kuba yalina kutula n'abayeekera be deni bamaliza ne Tshisekedi yabagambe mwagala kumanyiira bumanyiizi wano lwaki nteesa n'abayeekera nga mwaba abaleeta ovuwiki nange sikkiriza yensonga lwaki nange ngamba nti president owaffe teri kuteesa na Museveni tugendere kugali amateeka amakadde we have the smartest generation ono president ye abasobola bakube saalongo tugende mu kalulu nga tugendera kuziriki tamuze za Museveni ze yateekawo ye yemenyere constitution ye oba ayagala azijjawo reforms so si bino mbuyefuula mbu batula naffe then bagulewo constitution then bagambe bino twabiteesako ensonga kitubitaddewo gy'oyagala okutufeekingira okitegeera bennyini babadde baleeta ku Tshisekedi abagambe kati fire UN negamba okay we mba mugambe so be it Bungereza nekulembera command Kenya ekomyewo naye munna Uganda kyo ino okumanya kimu notalo tebugenda kumukuba gundi yekayuka kati abakozi ba iPhone
I mean abakwasi ba iPhone mwe basire queen abagamba muno afe byebufuzi tebitukwata kwensi mukimanyi nti iPhone products zona raw materials ezizikola ziva mu nsi yamwe na Congo mukimanyi era kye bakoze kati iPhone company ya Apple bagikubye mu court ne bagamba Apple eno ebadde ekozesebwa Rwanda ebadde ekozesa gundi za base za Rwanda ebigundi bino raw materials ebijja Rwanda ngo babibbe Congo ne mu Uganda ne babikunganya jukire ebyobugagga bya Uganda babiteekako embago kati ndoza namwe bane mufunye answer mu abagamba musimanyi Museveni afuna funding ngayita mu Kagame kati ndoza mukitegede nti nayo funding egalidwawo agemanyi ga foreign policy don't mess with foreign policy you don't know just obera tojimanyi bumanya naye nga bakuwadde amanyi ga kazindalo n'ojogerako foreign policy bulijjo mutugamba nti Museveni can get funding from Rwanda kati naye esaliddwako bagambye Apple teddamu kugula raw materials za Congo na Rwanda kati kakatale bakagadde era Apple company ya Apple ekubidwa mu court omuntu owanyinza okungamba Apple ya America yes ya America naye okimanyi nti company eno gibaita Foxconn eno company 70% yekola Apple oba iPhone yeyo yegikola products za Apple 70% eno Foxconn yebikola Foxconn eno company ya eri mu China 70% then 30% gibakolera mu America kakati bano bakiyabira nti economy ya China bagirina senga bakuba company eno ne bagiremeso okuddamu okufuna raw materials kati mwe mwegena kwera era obato nafuna iPhone 16 yangu okugigula mwe mbankwata eriko yangu okugigula kubanga bagiblokinze teri kuddamu kukwata ku kyabugagga kya Congo na Uganda nga kiyitidde Rwanda bagisibye economically bakuba muntu bamutta then tugenda kuyingira wali nga kyekyo kiriya nga buli kimu kiri ku muzuuli ono bukyanga yetinkulya nabagambye luno yazadde luno yalutinkude kwa nabagamba abantu bano nga banakuba bakuwa options biri esooka ebera peace deal fuba nnyo okulaba nti otwala peace deal y'abana abantu kubanga be bakuwa omuyembe naye nga wansi waliyo kalankoma ene aidha egenda kukuluma omumwa oba eriiso awo kye bakola kati eno Rwanda process bagenzo gitesa jukira bagigenzo activating inga Tshisekedi alili asinkana Joe Biden nga bali na Joe Biden Ruto eno nayogera nabo Tshisekedi teyabaddewo mweno meeting mu Arusha teyabaddewo mukitegeera naye gino gibadde emizanyo gya Kagame na Museveni babeera bateesa ne Tshisekedi nga Kagame asindika M23 ng'ekuba nga bali mu meeting era Museveni byakolanga ne mu Uganda awo kati nabagamba ono yetaza ye ali straight evo bwongo bwe buli straight ye evo ebintu bye byakiyekera tateesa yazanyisa trick eji emu amanyi yewangula kati kuluno babadde bakimanyi nti kyagenda okukola okitegeera babadde bakimanyi nti kyagenda okukola era iwe yabiganye babadde balina move gye bali mukola nga bali mukuwamba bitundu kobo kati katukube bukubi bakuba M23 edi mukuyingira Uganda nina kati bakoze batandise okuyita ensi ezali mu Nairobi process era ebiboze babaleetera mu buloko down biki mu Uganda wetegekere embeere ejja gwe nawe kuba nalabye mu comment section mulimu abagala entalo yes kati musabe nyo ba activating Nairobi process tebana baji activating ne musabe nyo baji activating wanga senga baji activating balino kuba M23 ensi gye yingiramu ogenda bawayo bonna we bakulema okuwaayo bagenda beno nerayo paka mu capital city we Nairobi agreement jukira Rwanda process yo bagisazizaamu kate kyali bya mirembe katugenda neri ya Ruto I mean ya Uhuru Kenyatta je tugenda nayo Nairobi process otegere ekintu ekyo of which teri mase kuba we bayingira Rwanda kuba naye M23 sawe bagikuba eri mu kuyingira Uganda nkiddamu muna Uganda abayekera don't take Gashumba's word lightly tembitwala bwe bityo omanya kasajja kano ka Museveni kaludenga kati nkule entalo ko kabadde ka world yako kemulabako kafuna mu kutinkula ntalo okitegeera kazitinkudde buli wamu kati zikatabukidde ze nyini ate batugambe kalwadde Museveni toli mulwadde oli mulamu just webuzabuza va ku kitanda omalirize bye watandika okitegeera ekintu kino so gwe muna Uganda we nawe nayagala olutalo sabiri ya Nairobi process baja activating then omunya Rwanda saba nnyo abasajja bano balime ku activating Nairobi process nze ngaze shama sandi yakade Nairobi process activating bwe mukitegeera kubanga musayi mu Uganda otesobola kukyusa bukulembeze na musayi so do the needful to avoid the repercussions